mu kampani eyo mu kufiirwa muzeeyi yalina ebirooto yayagala nnyo awummulire mu kyalo. Yagamba njagala mpumule nsigaze library yange mbeere eyo ne mu faamu. Ekitaatuukirira ne tusaba tetugenda mukolera plaza, Mirundi Media Plaza. Mirundi muzeeyi yayagalanga nnyo nga bwe mbabulidde okubaako n'ekimujjukira. Era mu butambi bw'omunaala ewaka mujja laba essomero mwe yasomera Matale Mixed nga yabawa ekizimbe tiyasomera primary bamujjukire. Naffe yayagalanga nnyo kubanga awo tuba tuyita ku luguudo olwo Masaka Kyengera balera ebizimbe ebamuwa oba mubimanyi nti wewa Tamale Mirundi ebizimbe ebamuwa si bibye naye twagala boogere kati ku kizimbe nga kyani nga kike. Twasaba ekizimbe ekyo nga twali tugambe kibeere mu kyalo ne tufuna advice nti kisaana ne kibeera ku luguudo ku kubo ku kolansi nga buli ayitawo agamba wewani wa Mirundi. Era nga batugamba nti okuva Kampala paka Rwanda ng'oli ayogera wewani wewa Mirundi, okuva Kampala paka Tanzania ng'oli agamba wewani wewa Mirundi. So ne tukula ettaka mu kitundu awo Empigi we tugenda okussa ekizimbe ekyo. Twakigula nga kampani ettaka era tulindiridde kutandika. Pulaani baazituwa Mpigi yazapprovinga tugenda kutandika. Era ye launch yakyo President agenda kukuba evvuunike. Era mu kwetooloola mu kwekwatakwata ekizimbe ekyo ekisooka kigenda ku housinga library ye nga bwe yali ayagala kuba obutabo bwino waali ne gwe tutanaba kufulumya akola ki waali n'akyali mu mukono gwe nga tetunnamufulumya waali ate n'obutabo shelves weziri kubanga yalina titles ki nnyingi. Kugenda kubaako ne head office eya company ate kubeeko n'abapangisa abatuwa akasente. Tulina abatusuubiza mu ngeri ey'enjawulo okutuwa ssente ku kizimbe ekyo. Mwami Ssekanaggwa Tono yatusuubiza amatafaali gonna ag'ekizimbe ekyo. Ate mutabani we oba waali Michael nangamba njaba wayo tipa z'omusenyu 3 kuba nze muzeeyi byankoledde. Kyokka naffe abaana twagambye tulina okunya $1,500,000 tukiteeke ku kizimbe kya taata. Oba kinaakomako eyo level tujja kuba tukoze kyetukola ki kyetusobola. N'olwekyo mikwano gya muzeeyi mwenna baganda be abamwagaliza ebirungi. Taata teyayagala linnya ly'okwebaka, ayagala libeere buli kaseera nga teriva mu kamwa k'abantu. Mbasaba mutukwatireko ate omwaka ogujja Katonda nga ye mubeezi waffe tusabire ate ku kizimbe kye. Neeyanza nnyo neeyanzeege bwe tunaava wano mu kereziya tugenda kgenda ewaka ezana ew'omugenzi Tamale Mirundi. Mulabe n'ekkubo lye baamubbulamu Makindye Ssaabagobo yamubbulamu erinnya okuva ku Entebbe Road ku kkubo paka Endejje bagenda liwa kolansi. Obupande buli kulinga 8 Tamale Mirundi Road, Tamale Mirundi Road, Tamale Mirundi. Tubeebaza nnyo 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 Makindye Ssaabagabo Municipal Council. Mwebale nnyo kukiraba. Bwe twali mu kuziika Honorable yasaba Honorable Kasolo yasaba bakole tamaka okuva ku kkubo paka wali bwe twamuziika enfuufu y'emukuba mu kukola ekkubo. Nakibuuzaakoko bagamba bakiisa naye ekkubo likyakolebwa eryekyotera Mutukula Road kuba yali asabye nti baba bakola nga bayiwa kolansi ndeno bakole ki bayiwe. So nakyo tukisaba kubanga kituufu muzeeyi agwanira.
kuba munnammwe yali munnabyabufuzi taata. Nyongera okubeebaza mwenna ababaddewo abatubeereddewo nga families. Mwami Tamale Joseph ze yaleka. Mwami Tamale yaleka families eziwerako naye bambi mwebale tubudaabuda, mwebale kutwagala, mwebale kulabirira bakadde baffe. Nzirako okwebaza aba church omunga mwe mugendera Bunamwaya church, mwe mugendera lufuka ali anda Bunamwaya. Kati ngenda kwongerako abeebiikira okuva ekyotera mubireko abantu bakedde ssaawa 10 abo abeebiikira bakulembeddwamu bamusomesa abo nze bayisa abakristu baabwe banaye mwebale kujja. Ate nno wano e Bunamwaya ndina abafumbo kale nonkolera mu masaza 2 kyewuunyisa. Nyongera okwebaza Father Serugunda nkulabyewo okuva mu bulo oba naawe ofulumye oli eri emabega. Father Serugunda oyo yali chaplain waffe e Bunamwaya wano w'abavubuka era nakola nnyo naye. Nyongera okwebaza Father Semuddu Francis de Seres oyo abadde taata mu Kereziya ate naye wankima nga bwe kimu kyakolera akugamba ndi mwanawo. So Father tukwebaza nnyo atuwadde ebitambiro bya mmisa bingi nnyo ebitugumya ate ne bafather abalala bafather bangi abaatu ebitambiro by'emmisa ebitugumiza bataata baffe ne bamaama banaye mwebale nnyo kutulaga mukwano taata netutajulira taata webale nnyo era nkimanyi ne taata gyali musanyufu. Webale kutulabirira bannange nno omwana yali above 18 si mwangu kufugika naye taata tukwebaza webale kutuwombawomba wamu ne bamaama baffe mwebale nnyo mwongere tusabira tubeere balungi bwe tutyo tuleme kubajuliza ate baawammwe. Mwebale nnyo mwebalire ddala naye mbeebaza mwebale kutukumaakuma. Omwaka gumu nga taata afudde tebibadde byangu. Of course life will never be the same again kuba taata takyakola ki takyaliwo naye twongedde okumusabira okumujjukiza. Ffe lumu twali awo nga ndi ne dokita ono dokita n'aŋŋamba naye okimanyi taata bayinza obutamusabira nga tulabye luli ku Honorable Katolu Bwama. Okimanyi taata bayinza obutamusabira nga mwami Katolu Bwama ono bamukoze. Nditumugamba okimanyi taata basobola obutakusabira ku bino byoyogera kiki bantegeera naye tebayinza butansabira kubanga ninayo mmwe bannaabakristu. Era Father tukwebaza nnyo nti watuukiriza ekigambo kya taata. Yagamba tebasobola butansabira kuba ninayo mmwe bannaabakristu. Twebaza nti kwolwo bamusabira wadde tebyali byangu mu kyobuntu abamu twaseerera naye ne twebuulirira mpola ate ne tudda ku main. Nyongera okubategeeza nti mu mwaka guno nga we twali mu maziika ge muzeeyi we yafa twali tutambuza kampani gye bayita Mirundi Media Consultants nga tuli mu tuprinting obutabo ne zino magazine fe abaziprintinze tuprinting anything that is to put ink on paper. Mirundi Media Consultants ekikola era n'obutabo bwa muzeeyi gye buli abunoonya tugende ku Uganda Bookshop, tugende ku Dowinton, tugende ku office yaffe eri ku Nasa Road room 8001 Printers Miracle Center ate tugende ne kuba street vendors abamu. Twagala obutabo buno busigale nga butambula kubanga waliwo obumu bw'osoma nga kati ebintu byebiriwo ate nga yali yabiwandiika ki dda era mujja bwetegereza abo weebuli ku mmeezi eri awo bweru eya kampani. So n'abakozi ba Mirundi Media Consultants sinammwe mbeebaza bannange mukama wammwe bavaamu si kyangu kusigala nga muyimiridde. Mwami Ssekanagwa Tony
oyo mukozi wa Mirundi Media, oyo abadde ne taata okuva 1993 kuba ye yankimanga ku ssomero. So nkwebaza nnyo, webale tuzaamu maanyi, kampani eyo esigale ng'okola ki? Ng'etambula. Kampani eyo ejja kusigala ng'etambula nga mutuwa emirimu. Posters ba honorables tuzikuba bulungi nnyo nnyo nnyo. Tukuba bulungi ebipapula by'amalwaliro, buli kyomanyi it is going to ink on paper, receipt books, booklets, mawulire, tulina printing press nene. So tusaba mutuwagire kampani eyo yongere okutambula kubanga era bakyatuwa emisolo, tukyasasula NSSF ng'era ng'omugenzi wayakola ki bwe yali abikola. So tubasaba mwongere okutuwagira. Era ekirango kyaffe kiri ku page esembayo ey'akatabo eno ye kampani yaffe.